Aha. Soko muzawali ku Celeb Jazz tutandikira. Bannanga abatwala ku Celeb Jazz amanya gange yenze Kaye Wisdom tabani w'omulalo omubwate yakulanywa amato mutali mazzi ne serira akawata gwani. Twave waffe Rwengo nga tuunya busa ne kakati tuunya perfume okitegeera. Kaye okyusiza mu level n'ebisatu tandise kuwa yabase. Anti kyekyo gwe genda obuuze isima mijagulo bino byalinga yegomba kati kino kitu kibagaye bino bajjasolo byambala kati yadda mu t-shirt bwa pittu. Kati ekisatu kinga mu centimeter. Simanyi sente naawe kakati naku zino signing check ne kijira naawe obimanyi naawe kati nze ngenda eri noonye saati simanyi gye bazitunda bisanga wako omwana n'akutemako n'agamba kyazi no nga kyongo kita paka ensi bweto level yalinnya akaluka kuisanze bera kakwisiza kati akalulu twakawangudde mu busungu mzee yawangudde akalulu mu busungu kyovoola busungu bwamukutte ne yabadde namba 2 yamutadde kwa house arrest anti kyenkugamba nti gwetora nti no kyewuunyisa nti ne yabadde namba 2 ali kwa house arrest osegedde akalulu nagamba bye nayogera bye nawo birabye nze nayimiriranga ku TV ne ngamba kintu eki nenoonyeza muzeeyi akalulu myaka egi era nebaza Uganda mwebale nze mbebaza nze sisobola kuyimirira ku TV kuyimirira ano ku Celeb Jazz netandika kudda mu bantu mbunoonya akalulu simanyi mupi simanyi minyongo mbitya ebyo kyagala yes kati ebintu ebyafuuka mu Uganda wakulonda ofuuse minister kikyosobola omuyamba kozo ngaye tugenda kubayitamu bonna abawangudde oba abagudde ekyo kyo katukkirize tugaane kyabadde kisuubirwa kyovola n'obululu obumunze nabagamba buuza n'ono omusajja nabagamba nti akalumuze yagenda kawangula naye ngaera kalimu another hand of God oba mirako oba kiki nze nkugambye gwe twawangudde namba 2 ali kwa house arrest naawe okitegeera tandikire kale kuba entertainers abawangudde Nigola bagenda okukiikirira abantu nigola bagenda okubanga asirise busiri kati kambabuulire nalabye abantu abasiru abagamba nti no balonze mbwe abantu abatamanyi kuteesa abatamanyi luzungu tebamanyi international police GDP kotwala tugende temujja kumanyira banna Uganda namwe benyini abadde mu parliament mwali mujja mwali basiru nga mulina bitabo osegedde no nkubuulira Segirinya ategeera nnyo singa n'abo abeepanka abagudde Segirinya is exposed yava ewaabwe mu kyalo n'ajjira ku pick up n'atandika okubeebeeta wano bakansala n'abeebeeta Latifu Elias Lukwago ebyo ne experience ajjaayize bano abamu abaffe tubajja eri waffe Rwengo ne najja mu parliament nti commissioner let me tell you muve ku ebyo bye mujjira abantu nti no twalonze abantu abatamanyi Munnayuganda yalonze omuntu gw'ayagala how nti omuntu ono ali approachable omuntu ono netumugamba ekigambo asobola okituusa kankuwa example mama wange Ameria mwagala nnyo kyambadde ekyamukubya akalulu bintu nga bisatu naye kisooka kiri eki asinga Hillary sente mirundi mutwalo naye bamuwa sente ogenda okwebuuza ku bantu b'emawokota n'agenda ku kisaawe mu Mpigi Town Council abantu ne bajja ne bakola line eveno paka eri neeyisa ne poliisi nga bamugamba togikwatako nagamba kale najja mu parliament najja nagamba bantu mya bempigi abemawokota njikuwateko nga balaba manyi mufula nnyo abantu bazolo ne bakulinda emyaka nga 2-3 kati kugwe n'abantu bemawokota ani zolo bakuli yes anti labayo yes Hildaman is a learned person is a doctor of psychology psychiatrist yes babita is a psychiatrist is a doctor of psychology Ameria yasoma biki muleme kujerega abantu na Ameria ebintu abiyize yali asomye biki ebyo kati kankubuulire nze singa nali Ameria kyambadde kye nandibadde nkola kyali eki bwe nandize mu parliament nga manyi nti president ajja kunyiiga n'abamawokota nandigenze mu toyine neesibirayo ng'otegedde kye nkugambye yandigenze neyeesibirayo n'atalonda naye gwe otuvudde abantu b'emawokota tutageera n'ogamba nti no njikutteko kakati wali oyagala abantu bakole batya Hildaman nalabye nono gundi ono omukyalo ono sijja mwogera linnyo manyi ayagala nnyo okugira ng'ali mu muvuma nti mulonda mutya Hildaman yayayambye batya abayimbi mama kankubuuze Hildaman okay kale gwe yabadde ayogera ani gwali oyambye omuyimbi
Hildaman tayambanga ku buyimbi. Let me tell you, Hildaman buli omu amanyi character ye, yes ajewuliramu naye artist abantu ku bunyivu baliko kabalonda abajewulira. Abantu bandironze n'emisambwa kankubuulire. Yes. Expectations nyingi kati kankugotomanyi kakutomanyi kakuute ekyebbeeyi ekisinga mu buduuka bubiri bulinga bwa nankola byeri mu kiyayi. Kakuute badde gundi constituency ya movement nenga bonna balinga abasirwaza abantu mbulwakwa muzeeyi Geoffrey Rutaya abantu kabamulonde ne wana batateeseza mu parliament ajja gende Bulaya abalootere emivumba agibagabire full stop rather than electing no kankubuulire Geoffrey Rutaya okay kale kankubuuze muyingo kikyasobola okukola ekiri extraordinary ekisinga Geoffrey Rutaya okukozi ngambe muyingo okusimba amasomero muleme kujerega bintu njagala tugende ku Hansard oba tulabe muyingo ng'ayogera engeri gyakitulatingamu issues temugamba mbu asinga nnyo abaana bajja kwogera omuntu wabeerera mu bidongo nga Geoffrey Rutaya emyaka 15 ng'akuba bidongo ekiro n'emisana gwolowooza tasobola kuyimira ali mu parliament kwogera dakiika 2 gw'omanyi kye bayita okuyimira ku stage noyimba oluyimba lwa laavu noyimba olw'okufa noyimba olw'emizimu noyimba olw'emisambwa nga tosamirangako that is art. Geoffrey Rutaya ajja kuyimirira wali mulabe nga performance yokitegedde abantu bano balonzooza bamanyi emirimu gy'omu bagimanyi naye emirimu gye Uganda egyabe mupi gyasukka ku kuteesa emirimu gya member parliament ogimanyi first of all kuteesa bakiyita okuteesa is making policy naye waliwo ekigambo kye nerabidde kye bakozesa registration yes kubanga tulonda yes anti kyekyo okivunudde mu Luganda the prime job of an MP is registration okukola amateeka that is one kati nekubeerako negina emirimu gye tubapatiikako robbing nti Geoffrey Rutaya yes wa movement naye wayimirira mu maaso ga Kadaga asobola okumubuuza Kadaga asobola noyimuka bwati n'amubuuza ng'ayimiridde kubanga alabye the whole artistic and celebrity Geoffrey Rutaya nti Geoffrey Rutaya asobola okugamba Kadaga mpisizaako budget yange n'abeeka ku toba kyagala okitegedde kye bayita robbing. Geoffrey Rutaya si wa movement naye nga yagenze wa Museveni asinga lisajja lyo liri eryegundiwa najjeera nti najja tuuka wali tomusuubiramu kufukamira asobola tuuka mu maaso ga president n'amugamba yenze Geoffrey Rutaya CEO DEO because bitya wa Eagles Production anti Geoffrey Rutaya agenze okujja okwesimba ku bwemupinga alina wooteri 2 alina amayumba mu Kampala alina zipoloti otegedde kati ne president Museveni waaba ayogera ne Geoffrey Rutaya tayogera ne lino lisajja lyammwe liri eryagaviiri nti nno lyo lijja ssabiriza Kaye katugendeke bukomansimbi manager Kayemba solo kifaananyi kikyomulamu teriyo muntu asobola kufuuka manager okujjako bano abeewo wa manager batasobola no managing omuntu nga Rema kati Rema wamputu Rema tomugiraagira nawe omulaba Rema tomukwata ng'omusikaasika Rema alinga actually Rema is more of omumbejja otegedde listen ate kiriwa gwe bagambye abantu bukomansimbi bali special if you can manage Rema Namakula n'omutuusa ku level ate jjukira tamutandiseeko ng'afuuse sita oyo Kayemba atandise katugambe Rema yekka bw'aba asobola okukwata Rema n'amutuusa ku eyo level n'amutuusa n'omujja ku musajja ono alambula amazike n'amutuusa n'amugamba Rema oyo ow'amazike muleke mu mazike Solomon yamanaginga n'ensonga za relationship za Rema bw'oba manager ava ku bano bamanager ababbi bw'oba manager ng'olina brand yo ng'eya Rema ogiwa n'advisor ani gweyagala n'amugamba Rema waliwo doctors ze tutandikire wano bwe tutyo kitegeera n'amukipinga nti Rema asobola okuba oluyimba lumu omwaka n'asigala nga ye muyimbi asinga okufuna ssente ku mbaga kati Kayemba waba asobola okukwata Rema omu alimu abantu b'ebukomansimbi eyo miliyoni ezo nkubuulidde gwe guliriza kati listen to golowooza abantu bewaffe Lwengo nimu bameka kyenkugambye omuntu akeera ku makya kgenda ku nzizi wali kusena mazzi n'ente mwezinya omulowooze nti alowooza nankani what you added on wisdom from Lwengo alizitowa na Lwengo bameka gwe Lwengo ani gwomanyiyo ng'oggyeko mutabaazi kyenkugambye kati Kayemba bye bajerega nalabye abasiru bali mu kujerega abaana bajja bakuba akalune mu 2016 wemba mu kyayo 2026 2026
bimbuziza 2026 yes aha 2026 esagala njogere bano bya 32 bya Spice Dana wanu munkwate ensobi kakati bajja ate gwe kankubulire let me tell you kandabe njagala okulabula aba movement ekyo kye mwalabye nupu sokoline nupu Bobi Wine abakola nga emyaka 3 jamaze mu politics abakubye byonna abogeza bya kisiru akubye kiwanda namukola upside down amujjemu engoye nazikanyugeri let me tell you ajjadda kati kambuuze kati kino kankibabuuze okumanya abenaale mukujja nga muliko bikyamu wate mukyalya byancho manyi omwafuna nnyo ssente ze mubbye nobane muwunga lwaki Bobi Wine wawangula mu Buganda is tribalism nga Museveni wawangula mu Western is not tribalism is democracy very stupid and very stupid reasoning mudewe omba mubye sente nga zibalemye okutereka muziteekeko mu nkwawa zammwe mu mpale zammwe mwanda weya ne munika muleme kwogera bintu bya kisiru mweswaza buli omwogera abantu mujja kuwunyisa abantu munyoba bumwa you cannot say nti let me tell you Bobi Wine my district yawangudde mu Eastern otombuuza gamba oli Muganda gamba simanyi mu Eastern Bobi Wine ku yawangudde Museveni yawangudde district 3 Bobi Wine awangula district 10 nejo kati gwe reasoning kati gambe Bobi Wine okuwangula mu Eastern naye abadde tribalism abantu ba movement abamanyi oku reasoning abagwayo mwesibe ku misiba mijagula aba reasoning se you cannot bring tribalism into this thing akasajja kabakubye n'obururu obweri obutanaba kuvayo mu bulinde bujje naye omuntu atandika kuleeta bya tribalism kale Bobi Wine Museveni waliwo wantu oba we yalondedde waliwo wantu ewamwe yekiruhura Museveni wabadde wabalonzi lusanvu 730 something ne bajja okulonda ne wabula ya Museveni nawangulawo tewaliwo candidate mulala yafunyewo kalulu naye abataze kulonda babadde bameka basatu katugambe n'ekyo kifo tribalism you people if you can't think go back to school mugana mukola refresher course Makerere anti Bashir Aloziasi ayakubye katolugwa katolugwa mayagamba akaluya kawangula ddera linze mu kati okuma oliose n'ogera ku musajja oyo ongamba Rosi yase omusajja yava ku siringi 10 n'afuuka miliyoniya ongambe nti ne bya parliament bisolo mulema temujerega abantu kati katolugwa olaba katolugwa omusajja yali asula wansi let me tell you abaana bonna be balonze n'oleeta ono muvubuka Derrick Nyeko muvubuka muto yakava ku university watuuka okwogera bwati mwana wa Ssaabasajja Kabaka byonna ayogera ali articulate abaana bagenda kujja mu parliament batandise okuteesa mwena mmwe tubeerabire nga twerabira bawabaka bulo osegedde muleme kuvuma abaana aba Buganda mbu abaana ba Buganda yalonze bubi kale Buganda beba yalonze toy kansubire kasana mwe mulonda bidoli gotokyulirangako nga bagamba nti aba movement newe kiba kidomola hakanamu muri bidoli let me tell you don't despise people Aloziasi oyo musajja managing director millionaire go mujerege go wajja mu parliament waina kaki njagala ombuulire bonna abagwa bazimbye masomero nga mumaze kutuuka mu parliament muleme tumanyira na kumanyira abantu ba Buganda mba mbulidde ebyokwogera mudde wammwe munkola mudde wammwe ekalangala muvube mudde wammwe we walaje bava bana batufuga eyo because you were nothing before even you came to power anita again kozi bamalo muwasa mbade manyi embaga tebanaba mbade na muga magendo ga ebbaawo addemu okay anita gendo gambe ebbaawo addemu akuba embaga eyokubiri okakkane lwaki anti kati byonna nagamba gwe mukwano ko nakiwala kingi bobu nakiwala kingi kati nagamba yakunama kati we yakunama tannaba kukuna muka bakiyita batya osegedde nabagamba nengamba president waliwo abantu abagenda okusuuza akalulu okuleetera okubwa akalulu be bantu aboogera ebyekisiru nga bakulimba ndowooza wakyebye buli Muganda buli muntu yenna ali mu Buganda yayogera ebyekisiru we yakunama bwati yasigalayo nga akunamye kati yafuuka statue now nakiwala it is high time toddamu kwogera mu b'amawulire era saba nnyo yewe oli wa ddiini kigendo kale gendo bamusaba oba wenna gy'oli n'eddiini zo osabe Katonda osigale ku kifo ky'abaminisita naye mbadde nsaba singa bakufuula minisita w'ebisolo ove mu bavubuka kubanga abavubuka bakukaaba osegedde ona abako badde mu poliisi
adde mu police obajja asaba omulimu ku BBS eyo buli ekyo kimunze nali ne Nabakooba ne permanent secretary wa ICT ne ngamba Nabakooba nti Nabakooba nkubulire ono omusajja simanyi bamugabe something oyo permanent secretary wa ICT agenda ko kubisa akalulu twali ne Hangington nga bona batudde ne mugamba ono agenda kubisa akalulu in the middle of election tosobola kuleeta mateeka one ogambe buli YouTube erijesalinge buli kiki nga n'abo abasajja ba UCC we bali ne ngamba oyo mwogezi wa UCC Ibrahim ne mugamba gorwa kwangu otudde kuwali ku UCC ulowooza nti nno ekyo kifo lwakola tebakulondera you are not elected ne mugenda kukubisa Nabakooba akalulu nga Nabakooba n'aseka bw'ataga nga bakuyitawa walabye Joyce baagala yakutte bw'ati omutima n'agugjamu n'agukomberera n'amaana n'agukuddiza ng'amaze okugulinyirira okitegedde ebyo bye mbadde mwepanka ebyo byabawedde mmwe babatadde na mu ntaana egenda kuba fantastic buli wolonda ng'omuntu ayina gy'alaga abo abaana kankubulire nze kati olaba Bobi Wine ayina gy'alaga nze sobola kulonda muntu muzeeyi kati ankolere ki he is not ambitious abo abaana bali so ambitious kyova olaba nti bagenda kwogera ebiriyo osegedde oba banuupu oba babikiriza I don't care nze nagamba movement mpagirayo President Museveni ebisigadde bikonwa to me and they are nothing very nothing luluwaani bagambye abo bajja bamanyi oluzungu njagala ombuleyo mwosana yali ajja amanyi oluzungu baluyigidde Kampala mumbuulire ng'oggyeko gundi ng'oggyeko Sam Kuteesa jako ono Prime Minister Sam Kuteesa lugunda naye n'accent ogiraba emyaka gy'amaze mu America yandi badde ayogera bw'atyo Detan Jim Wales nkugamba because kati emyaka omanyi lwakana lugunda gy'amaze mu America look at the accent olete ne Shiraga Shumba atamalangayo myezi 3 let me tell you muleme kujerega oyo segirinya muwemu emyezi egi ogenda kulaba ng'asunsula wali accent tamanyi naabo teri katemba nti abali serious batubabadda we are tired of serious people byo mtu gamba fiscal police GDP kafankunali ne mutubba katulese segirinya agenda bakuba left and right mugana kuisawo sente ngo segirinya tamaze ziraba ate mumala bbi munnyonnyola mu Luganda katwebuuzemu bana mawulire bangi nga eddembe yabali linyiriddwa netwe bana mawulire ate kuno bangi nga tebayingidde parliament olaba wenkyukakyuka mu ddembe ly'abana mawulire ekisooka bannamawulire kansooka embagayi nadde njoga ne munnamawulire oli n'embagayi munammwe muli bakataala temulina solida babakuba enkya neggulo ne mudda ku media center simanyi kanso bikoze bitya nze singa nali munnamawulire solida eri egi bwe mwogera nti no tetuddamu kutunuza muntu wa gavumenti kamera mba nkitegeeza naye bwe mwokyogera enkera ne mudda ne mukomawo ne nze wenjogera ekintu mba nninze komera ositegedde nti nkyogedde bangambye nti nyina fayire egamba banvunana bribery buli bimu bajja binvunaana waliwo fayire eyazze banvunana bribery bajja nakuleeta nti nakwata omwana wenjogera ekintu mba nkyogedde mwe bannamawulire kansooke mbagambe bwe mwogeranga ekintu nga babakubye ne mugamba tetugenda kuddamu kutunza wa poliisi mukyuke mubalekera aba New Vision baga New Vision yenewandiika yekka tubiwulirize that is 1 2 bwe tufuna bannamawulire nze nasabye abantu bonna abagenze mu parliament ekirungi ne honorable Bakabulinde Lwakajala mu bakozi bazze abategera ebya art ate babadde abarobinga twagala kibayita Uganda Corporate Board piracy one that is the first thing buli omu kye musaba ebya ne batatukolera osegedde nti mu nsi yonna abantu abakola ku biyiiye balina corporate bodies zaabwe ezikola ku piracy wontu kiriiwo yes kakati ba wisdom nga tukyali balamu we are going to guide them I'm going to go to kuaba abantu mbagaiding so do ababadde bannamawulire kati olowooza Joyce baagala tasobola kuteesa ku kyamawulire ajja kukikola nti bannange omuddamu okuba bannamawulire nga nze MP kamba kulembere baddemu bakavalinga yes bannamawulire basikowalinze katwebuuzeemu olowooza nti basuubira bingi nnyo mu ba MP bano ng'ate bayinza okuba tebagenda bituukiriza ne bwe baba tebagenda bituukiriza abaddeyo bagayi balina kye bakoze ekinene kiruwa oli wazimba amasomero muyingo gage what is so difference oli yagenda n'agamba ani gwenja lumu nja kukola programu wano special nkunnyonnyola ekyasudde Kasolo ekyasudde Saida Bumba nga nnyonnyola ekyekisobola bamalayo nga tukwata abaaba n'ebigambo bye bayogera gwe omanyi nti nno Saida Bumba yagamba abantu nga bamugoba n'agamba nti nno nemunaaba mufa mutya nemunagaana okunnonda nja bafuga ebyo byogera President Museveni ayogera nti akapapula tekamujja mu buyinza not you kati bamukubye ne baleeta ne case baleese case nja kuwa ebifaananyi lindako gwe njogerako wakabi Saida Bumba badidde case ne bateerako n'ekifaananyi ne bagamba bamuziise Nakaseke osege ebyo bibadde bikolwa Kampala kati omutandika okwogera ebyekisiru nga mulowooza mmwe President Museveni
eno government si yammwe ya tuhabulwa Kaye entertainment sector katuddirira okumaliriza eresa abantu bannyo mu parliament babawo amateeka agagenda gifevali nga tawo kubanga eggulwawo mu bwangu ddala nga parliament bamaze okulayira entertainment tokirinaako se entertainment mu kibanja President Museveni yamanyi lwaki ki omusajja w'emagere naye wamulaba yamunyiize oli President Museveni nawe omulaba emyaka egyo emyaka gya ntondo sigambe nti wa ntondo muzeeyi wange musajja wa ntondo ali mu myaka 7 kakati w'omukolo ekintu bwesi asobola okunyiiga kakati mwe mwagenda kuleeta musajja w'emagere omusajja w'emagere addidde ebintu byonna abikonyekonye ne bitabukatabuka osegedde kyenkugamba kati entertainment nze kyeŋŋamba ba Spice Dana bakalo kasiita banyinaffe naddala abo abayimbi temwegabangula tugumiikirize bw'oba olina omusajja yali akwanyeeko mu myaka gya 98 ate sigoba okubira essimu naye tewegabangula ekyentertainment tukyali basiba emyezi ng'egyo oyo omusajja okukakkana ku busungu gwekimanyi kye bakuyita okuwangula eno yonna mu Buganda nga gwe walinayo bemupya okimanyi kyekitegeeza bumanyi obusungu bwaliko kugambye yawangudde akaluluke mu busungu kyova n'owemagera ali ku house arrest gwe njijako bajja ddirwanira kubanga abo bafayita abakayemba abadde balwanira mitwalo 10 ku gate kale we kayemba nga lwaki takwata era kati nze ndabula abo abasefusa abalumba bemba bu parliament ne babakuba kakati neyingidde mu basegirinya bakayemba ebikonde bijja fugaawo muve ku bali be mwakwata bakata olugwama bonna ayina endwadde nga 4 nga tekuli nkumuunya obeeruje n'endwadde nga 8 ndi mulokolerwa kubanga abapasita abamu bakiyita batya bamumalamu amaanyi